Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tugenda kweyongera yuno musomo wafuno kwa idgham eno darusu ya kusatu banga tewalabye ziza sebiri soko gende osomezeza eza sebiri then osoke oje kweno agamba nti yushtaratu li idghami nuni sakinati an takuna fi kalmatin au حرف لإدغام بعدها في كلمة أخرى. يشترط لإدغام النون الساكنة أن تكون في كلمة أو حرف الإدغام بعدها في كلمة أخرى. ولواقع كوريزو مكبوليز النون يسكوني نتي nuni ya sukuni eno antakuna fi kalmatin inakubera mu kigambo kimu mu kigambo kyayo kanjogere bwentyo nuni ne ya sukuni na condition ya iliwo inakubera mu kigambo kyayo oba harfil idghami ba'daha oba nyukuta idgham oluvanyuma lwa nuni eno ya sukuni fi kalimati ukhra nayo eina kubera mu kigambo kyayo idgham eno esooke eyimirirewo nkiddamu nuni ya sukuni antakuna fi kalimatin eina kubera mu kigambo kyayo idgham okubeerawo nenyukuta eno ya idgham ba'daha oluvanyuma lwa nuni ya sukuni fi kalimati ukhra nayo eina kubera mu kigambo kyayo. Amakuru bino kubanga bigambo bibiri ng'ekimu kirimu nuni ya sukuni na ate ekirala nga kirimu ennyukuta ya idgham ejja oluvanyuma naam lwaki lwa nuni ya sukuni okategedako. Idgham okubeerawo nuni inakuba mu kigambo kyayo then neno inakuba mu kigambo kyayo otegedde nagamba nti wa amma naye bwe kiba idha kanat nun sakinatu wa harufu al-idghami fi kalimati wahidatan fa innaha la tudghamu bal takunu mudhharatan. Agamba nti wa amma nebwe kibanga idha kanat nun sakinatu nuni ene ya sukuni bwejja wa harufu al-idgham nenyukuta ya idghamu fi kalimatin nga byonna biri mu kigambo kimu naam fi kalimatin wahidatan nga zonna ne zijjira mu kigambo kimu fa innaha awono la tudghamu tetujibuliza tekwati tetujibuliza bal wabula takunu mudhharatan tujolesa bolesa bwezijja nga zonna ennyukuta bbiri nun sakina neno ya idgham nezijjira mu kigambo kimu eno nun tetujibuliza muki bal tujolesa bolesa ntegerekese kakati awo naga nti mithlu nga example sinwanun sinwa eno nun sakina ate no wawu ya idgham kati ono toyinza nti sinwa nokola ki nobuliza nedda wabula awo oyolesa bolesa noga nti sinwanun qinwanun naam ad-dunya bunyanun. Era mu Qur'ani byajja ebigambo binabyokka mu Qur'an ebirimu example eyo sinwanun qinwanun dunya ne bunyanun binabyokka mu Qur'an ebikwati byebirimu nga birimu nuni ya sukun n'ennyukuta eya idgham. Awo batugamba nti tujolesa bolesa wa yusamma idhhara mutlaqan. Era kino tukiyita okwolesa yani okujirawo
oba okitegeera idharan mutlaqan gamba okolesa okujjirawo ngako kujjirawo by there and then noyolesezaawo ntegereka otegedde etteeka eryo nkuddiramu yushtaratu liidghami nun sakinati an takuna fi kalimatin ennyukuta eno ya nun sakina erina okuba mu kigambo kyayo au oba harufil idghami ba'daha ennyukuta idghamu ejj'oluvannyuma lwa nun sakina eno fi kalimati ukhra naye beerina okuba mu kigambo kyayo idghamu okubeerawo okitegedde wabula bwe kisanga nga zonna zizze nga ziri mu kigambo kimu naam awo nno teyina kukola ki la tudghamu toyina kuzibuliza bal takunu mudhiharatan mithlu sinwanun qinwanun dunya wa bunyanun kategedde barakallahu fikum jazakumullahu khairan fi dunya wal akhir tugenda kwoleka ekitundu kyaffe ate ekiddira ekisembayo ekya idgham. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.